mugamba mutya abaagala balungi abeekuumira kusinga Face256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nina ekintu kye njagala okulambika eri ffe abali mu mukwano. Ebiseera ebisinga ogenda n'oyingira relationship oba n'otandika relationship n'omuntu gwe n'olowooza nti gwe main course oba gwe main dish, naye ng'oluusi omuntu oyo yakwagala ng'alina ebintu byakwagalako nga ggwe omuntu. Ntera ogamba abaana ab'obuwala nti weewalanga nnyo okubeera nga bakukozesa bukozesi mu relationship. Mulowooza nti oluusi mmwe mukozesa abalenzi naye osobola okubeerawo ng'omusajja akozesa bukozesi. Omusajja ajja mu bulamu bwo n'atandika okubuuza by'oyinawo nga ggwe omuntu ne weererejja. Oluusi nga yakwagala lwa status, yakwagala lwa kasente, ng'alina ensonga ze lwaki yakwagala. Gwe n'ogwa amatu. Si baana baabwe wala bokka nti bwe bakozesebwa naye ate era mu ngeri y'emu n'abalenzi bakozesebwa. Weewalanga nnyo bw'obeeranga mu relationship n'omuntu ng'omuntu oyo bw'akusaba ekintu bw'omugamba nti sirina busobozi bukikuwa oba weegenderezanga nnyo ng'omuntu oyo bw'akusaba ekintu oba wabaako kyakusabye n'omugamba akaseera kojjiddemu kabi oba sirina busobozi oba sijja sobola, n'atabuka n'anyiiga n'akulaga nti takyayagala kwogera naawe, ke kamu ku bubonero obulaga nti gwe bakozesa bukozesi. Nze nkubuulira amazima. Omuntu akwagala ye muntu akuteekamu. Mutually onteekamu ne nkuteekamu. Naye abantu abamu muli mu relationships ng'omusajja oba omukazi gw'oli naye talina kye yali akuwadde, wabula alina engeri gy'akusikamu ssente mu ngeri ey'ekitumbaavu, alina engeri gy'akuggyamu ssente mu ngeri gy'otategeera, ajja awo n'omukwano n'akulimbalimba, baby njagalayo kino, n'okwata n'omuwala nno ng'ekisinga okukola kisennako nti azikusaba ate ziteeka mu mulenzi we gw'ayagala. Bino bibeerawo nnyo mu baana ab'obuwala. Afunayo omugagga gw'ayagala nga tamwagala naye ng'ali naye mu relationship. Then n'abeera n'oyo gw'ayagala ebyaddala nga gw'ayagala oluusi sseke. Azijja eno n'aziteeka mw'oli. Kati nno n'ab'obulenzi we bali. Oli bw'asaba iPhone nga bajja ewuwo. Baby nina ekizibu, mama wange mulwadde, kaakati nange simanya biki biki, anti gw'oyagala okwegula n'okuganja eri omulenzi. Ng'okwata ssente ng'omuwanga agulira oli iPhone. Omukwano tebagugula, tebagubribinga, tebagukweka, tebagulimba, omukwano gulinga lubuto. Omuntu akwagala tasobola kunyiiga kubanga tosobodde muwa. Ne bw'oneegula, ne bw'onaabimuwa byonna nga bw'abikusaba, bw'aba takwagala tali kwagala. Bw'aba akozesa bukozesi tali kwagala, alisigala akukozesa. Naye omuntu bw'aba akwagala n'ajja n'akukaabira ekizibu, mu butuufu ng'akwagala ng'era akiraba tolina busobozi n'omugamba sirina busobozi ssaawa oyo tasobola kunyiiga. Naye abantu muli mu relationship naye kaakati tosobola kwewolako kale ku mikwano gyo. Kati ekyo mikwano gyo kigasa ki? Tosobola nakuwola yadde emitwalo 5. Ky'ogamba ye talina mikwano. Muyige okuyimirira ne mwogera ekintu ky'omanyi nti naawe okiraba nti I can speak. Mulekerawo okupretendinga mu mukwano. Oli mu relationship n'omuntu but you can't say out your mind loud. You can't. Nga lwaki tosobola? Kubanga otya. Tuyina ekirwadde ekitusensera ffe abantu abali mu nsi y'omukwano nti obeera ne fear y'okubeera ng'omuntu yajja kukulekawo. Mukwano eyo fear bw'ogyajjamu ojja kuba ofuuse like free. Obeera ng'omuntu againiza freedom ye. Sigambye nti no we have to lose people just far, nedda. Naye ate waliwo relationships ze tulimu nga we have to end them, we have to lose them. It's either you stay or you go. I will leave. Bw'oba onjagala ojja kusigala. Bw'oba tonjagala I will not do that. Mulekerawo okubeera nga mwagala nnyo ssanyusa abantu to the expense of your own happiness, to the expense of your own joy. Not otadde eri ebbali ebintu byonna ebikunyumira, ebintu by'oyagala because you need to make this particular person happy. Nedda mukwano. Omukwano ogwa ddala si bwe gutyo bwe gutambula. Omukwano ogwa ddala kufaayo, we care for each other. Omukwano ogwa ddala we look out for each other. Omukwano ogwa ddala we don't pin each other kubanga tetusobodde kwewa kintu kye mbadde nnina okukuwa. Tosobola. It's just like friendship. Kubanga sisobodde kubeerawo ng'oli mu buzibu tonkyawa ng'oli mukwano gwange wa ddala. Nze nina emikwano egya ddala. Nze nabagamba nze ndi muntu gwe bayita low maintenance. Nze omukwano ogwo gwa katijjo sigusobola. Ogwange gwa low maintenance. You come, we just pick up from where we stopped. I come to you, we pick up from where we stopped. Si kujja otandika okumalako emirembe gyange, otandika okumpiininga kino ne kino, why this? No. Bw'oba ng'oli mukwano njagala otuule, ogambe naakamala ne John emyaka emeka oba ebbanga ki? Myezi 6. Mu myezi 6 John yakampaayo ki? Tewali. Nze naakawa John byenkana ki? $4,000,000. Nze muwadde ntya?
maama we mulwadde muwoleyo 5 nengamuwa teyagazza nalindi awo nti bizinesi mukwano egenda nenjizza. Nina ensonga lwaki mbagambye na story y'omwana muwala gye nabadde mpuliriza nga bamutrickinga gayi yamutrickinga na endinga up nga yeyanjudde. Actually omwala gwe nabadde mpuliriza sina mu Uganda, she's a Kenyan lady, naye nga she did it indirectly and this is what really happens. Oba bye bino ebintu ebituuka mu bulamu bwaffe, abasajja bajja oba omukazi ajja n'akutrickinga n'otandika okukola ebintu like nga tomanyi by'okola oba okitegeera, goloboozi obikola out of love. Nedda mukwano, it's not out of love, it's called out of manipulation. Gwe tolina nno mu kamwa, muyige okugaana omuntu akuleetera ekintu ku mmeeza agambe nti omanyi munnange bebi kaakati nina akataka kembadde njagala okugula, munnange bebi kaakati nina naka business kenjagala okuinvestingamu naye siyina ssente bulungi. If you don't have money, why are you investing in a business? Don't start until you have the money. Oba tandika n'ezo z'oyina ng'okwatanga omuwa, bw'omala ozimuwa oluusi ng'agenda ng'akolera n'oli gwe nga bakuleka awo nga ffala, gwe oliwo kupampinga mu mukwano gwabwe ssente indirectly mu butamanyabo. Buli lw'olibeera n'omuntu n'akusaba n'omugamba sina, ne bw'aba mukwano gwo just nga mukwano gwo n'anyiiga, oyo muntu taba waffe kubeera mukwano gwo. Bw'aba musajjawo tali waffe kubeera musajjawo, waba mukyalawo tali waffe kubeera mukyalawo, tali. Kubanga olaba nsobola n'okubeera ne millions zange 5 nga gwe olaba ozirabyeko nga kw'osinzidde okunsaba, naye mu mazima nga zirina ebizibu byazo, nga nange nannyini zo sisobola zijjako 5,000 kuli ekifi kya nkoko, naye gwe ng'oli kuŋŋamba nkuweeko 1,000,000 omala ekizibu kyo nga tomanyi nti nange nina ekizibu kyange kye nnina okumaliriza. Kati bwe ŋŋaana ng'onyiiga, nyiiga si gwe azikola, nyiiga. Gwe kiba kyakulemeredde nannyini kyo, lwaki okipiininga ku nze okikumalira? Gwe nannyini kizibu kyakulemeredde era n'otakikola, lwaki nze gwe okaliga nkikole? Kyolaba nga kigwanidde. So ebintu bino eno tulina okubitegeera mu perspective eyawukanako kweno gye tubitegeereramu. Olwo tugenda okubeera ne relationships eziri healthy, olwo tugenda okubeera ne relationships ezitegeerekeka, ezirimu essanyu, ezirimu emirembe. Naye relationship ne bw'ogikaka ne bw'ogipushinga ne bw'okola otya tekijja kuggwa. Bw'eba egaanyi gireke, taweesiba ku muntu, tokaka mbeera. Ebintu ebimu we have to let them go. N'osigala ng'ofinansinga, oli ku financing omuntu naye nga n'okulabawo takulabawo. They don't even care about your feelings, they don't even care about you. But mukazi wattu oba musajja wattu weegula. It happens mostly eri abakazi nti abasajja bakumanipulatinga. Kati bw'akusanga ng'obadde mu situation ye desperation, obadde onoonya mukyala tomuyina, obudde olaba manyi onoonya musajja toyina budde, olaba oga njagala kuzaala, emyaka gigenze, bannange I'm soon entering menopause, sagala genda menopause nga sinnazaala, bannange njagala kuzaala. Kati najja mu bulamu obwo n'otandika okubeera nga gwe omusajja mu relationship, you are literally providing everything in the relationship. Ye kyaleeta ku mmeeza it's kasoloke na ye ng'omuntu, that is it. Other than that tewali. Bye byange, temwerabira subscribinga, likinga, commentinga. Mwebale kwekuumira ku Finger Fight 256. Mbaagala nnyo, Omukama abanjagalire ate era abankuumire, mubeere bulungi temujjanga ogwo. Yeah.